Omanjizi Mohamed Kitusa. Enkuba ekyagendera n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipota zitufunye zitulaze nga Kabale yatonye millimeters 22 so nga ate embalala zabadde millimeters 6. Wabula era tugezeza akati ne tulaba ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenze leero kiraga nga Musiyatu mu biseera by'okumakya wabaddeyo olufuuyirize mu bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale so nga ate ebitundu by'eggwanga ebimu omusana gubadde gwakanga gukubakubamu. Wabula era zigenze okubeera essaawa ez'omutuntu awo wabaddeyo olufuuyirize mu bitundu ebimu nga okw'ebizoderi ebugwanjuba saako n'ebyo ebiri nga kw'ebizoderi ebuvanjuba bwa ensi yattu. Era tugezezzaako ne tutunula ku kifaananyi ekikubiddwa Ssemugenze leero kitulaze nga omukuubo gw'enkuba gusaasaaniddemu ebitundu ebisangibwa mu makkati ga Ssemazinga Africa olw'okuba nti sserwandula mpewo ezisangibwa eri bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa zibadde zikyali nnafu ddala. Era bwe tulaba ku mbeera y'obudde nga bisobola okuba mu nsi yattu tusuubirayo olufuuyirize mu ebyo ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi otusuubira musana kwakanga gukubakubamu. Wabula tusuubira enkuba okweyongera okutonya mu biseera eby'olugulu mu bitundu ebiri ng'okkiriza ova ebugwanjuba okutuukira eri ebukiikakono saako n'ebyo ebimu ebiri ebuvanjuba. Wabula okuggyako ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ate osuubira omusana okwakanga gukubakubamu awamu n'ebbugumu kuba ku Celsius 28 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala so nga ate eri mu Kotido 32 wabula eri musozi omukabale 24. Gweno munange nno eyesunga okutambulako mu bigo ebisangibwayo ebunaayira tusuubira omusana okwaka mu kibuga Nairobi okutuuka ku Celsius 25 so nga ate eri mu London otusuubirayo embeera y'obudde okubeera ekidedde awamu n'enkuba okutonya awamu n'ebbugumu okutuuka ku Celsius 18. Ebisingako ku mbeera budde genda ku mutimbagano w'ekitongole kyaffe nga bw'ogulabawo ku lutimbe lwa UBC beera bulungi weraba.